نفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله حق التقوى واعلم أن الله عز وجل أمرنا بتقواه. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أخيرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا من الهداة المهتدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda amalungi ennyo era amajjuvu ennyo agataliimu bubi bwonna kabubeera obukendeevu bwonna daiman wa abada ebbanga lyonna era ebiseera byonna ga Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah tabaraka wa ta'ala akyatuwadde ekyengera eky'obulamu. Tukakasiza ddala nti bangi Allah subhanahu wa ta'ala abagjeeko obulamu, maa dhalika nga wamu n'ekyo babadde babwagala oboolyawo n'okutusinga nga n'ebyokukola nabyo babadde mwana wattu babirina, naye asazeewo Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga abajjulula. Nze nammwe bwe tuba nga tukyalimu abo abassa, nga tukyalimu abo abalamu, kibeera kyavunaanyizibwa nnyo nnyo okufaayo okubeera nga tweteekerateekera mu bulamu Allah bwakyatuwadde, naffe tusibe entanda zaffe nga tweteekerateekera akaseera akagenda okubeera nga katutuukako, kubanga abo Allah subhanahu wa ta'ala batutte, batukulembedde bukulembezi, batusooseyo busoose, wabula wanahanu bil athar, naffe tuli mu buufu bwe bumu tugenda bukwata era tubeerenga tubasinkana. Faya ibadallah, abanga abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, sirema kubeera nga nnyongera okuba owekitiibwa Allah asasula era awa obulungi abo abakola obulungi, abo abakola ebyo Allah byasiima, amakulu abamutya Allah wakubasasula. Saate era Allah subhanahu wa ta'ala mu nkola ye avunaana n'abonereza bonna abamujeemera. Weefeeko weerwaneko obeeremu abo abakkiriza era abagondera Allah subhanahu wa ta'ala. Weesambe era weewale embeera yonna erimu okujooga wamu n'okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala mu ngeri emu oba endala. Sirema kwongera kubeera nga musiima Allah wamu n'okumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala alladhi hadana lil islam, oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyatulungamya eri ekyengera eky'obusiraamu. Tewaliwo kubuusabuusa nti bangi tebakirina. Nze nammwe bwe tuba nga tulina obusiraamu kiba kyavunaanyizibwa okuba nga tumwebaza wamu n'okuba nga tumusiima owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eyatulondayo mu bantu abangi, n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yatumunduggulako ekyengera eky'obusiraamu. Twefubeko, twerwaneko, tubeeremu abo mwala wattu abaagala ennyo obusiraamu bwaffe era abafaayo okuba nga tubuyiga, abafaayo okubeera nga tubuteeka mu nkola. Olwo nno lwe tujja okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga atusiimye, nga tugenda okwongereza ku darusu yaffe, omusomo gwaffe bwe tujja tusomako mpola mpola
mukkirize tutandike n'okwejjukiza nti tuli mu mwezi oguyitibwa ogwa Rajab. Omwezi gwa Rajabu gumu ku myezi egy'emizizo, era Allah tabaraka wa taala gwatugamba fala tadhlimu fihinna anfusakum, temuteekeddwa kubanga mweryazaamaanyiza mu mwezi oguyitibwa ogwa Rajab n'omwezi n'emyezi emirala egy'emizizo na gyonna okutwaliza awamu. Naye ate gyo gino egy'emizizo girinamu ekyenkizo okubeera nga tetuteekeddwa kwekolako buli azaamaanya. Omwezi guno ogwa Rajab mwana wattu okufaanako n'emyezi emirala mulimu okusiibiramu okusiiba mwana wattu okw'ennaku enjeru, era omuntu yenna abeera asobodde ennaku ezo zigenda kutandika olunaku olw'enkya 13, 14, 15. Alayhi salatu wassalam yazikuutira basahaba babiri, so nga abo baatukiikira bukiikirizi kubanga ffe tetwaliwo naye ate bo baaliwo mu kiseera ekyo be yalaamira be yagamba. Wabula nga ekiraamu ky'omaka Muhammad alayhi salatu wassalaamu kibuna, si kikomeke, tekikoma kwabo bokka, wabula kibuna na ffenna olwaleero abaliwo okubeera nga tukiteeka mu nkola, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala Allah yamusindika eri abantu ffenna. Yabagamba omu ku bo ayitibwa Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu, yagamba nti awsani khalili bi thalatha, yagamba nti mukwano gwange yannaamira ebintu bisatu, alla ada'ahunna, neme kubeera nga mbireka hatta amutu, okutuusa Allah lwananzijulula. Amakulu ebisatu bino abikole, aleme kubeera nga yada'ahunna abirekayo mwana wattu okutuusa paka Allah lwanamujjulula. Ekimu ku ebyo ebisatu yagamba nti bisiyam 3 ayami min kulli shahr, okusiiba ennaku 3 mu buli mwezi. Ekyokubiri wa raka'at ad-du'a, n'okusaala salatu ad-du'a. N'ekyokusatu yagamba nti wa an awtira qabla an anam, n'okusaala salatu al-witr, nayo okubeera nga tagireka okutuusa nga Allah subhanahu wa ta'ala amujjuludde. Ebyo nno bisatu byavunaanyizibwa naawe okubiteeka mu bulamu bwo, ogambe nti kale mwezi ennaku zo 3 nja kuwerwanako mbeere nga nzisiiba. Nnaku 3 emmere ogirya buli lunaku, naye ennaku ezo 3 gyerekereze. Ojja kutuwa akaseera osiibulukuke w'osobola okusibira ennaku 30 n'ogattako ennaku 6. Zino ennaku 3 zikulemerawa mwana wattu, kiraga nti nazo oli musobozi ku zo, so werwaneko obeere ng'ozisiiba. Si za bwatteeka naye zikubirizibwa okubeera nga tozirekaayo, olw'ensonga omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam yazisiibanga ate n'atukubiriza okubeera nga naffe tetuzirekaayo, okuggyako nga naffe tugezezzaako okuba nga tuzisiiba. Ziri nnaku 3 nga bw'oziwulira, walakin buli lunaku luzitowa ennaku 10. Buli lunaku olumu luzitowa ennaku 10. Kitegeeza nti ne bw'oba osobodde kusiibako lumu kiba kya bbeeyi nnyo. Ate enkya lunaku lwakuna, olunaku olwokuna lumanyiddwa. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama kaana yasuumu yawma al-ithnain wa yawma al-khamis, yasiibanga olunaku olw'emmande n'olunaku olwokuna mu sunna. Ekitegeeza nti omusiibi w'olwokuna era asobola bulungi okubeera nti akuba ebinyonyi 2 n'ejjinja limu n'afuna empeera za mirundi 2. Asiibye olwokuna ate asiibye olunaku nga mwana wattu lunaku lweru. Kitegeeza nti mwana wattu kyabbeeyi omuntu okubeera nga yeerwanako asiibe. Egimu ku mirimu nga mwana wattu jankizo mwe muli omulimu gw'okusiiba nga Allah subhanahu wa ta'ala yerekera empeera zaagwo, okumanya obulungi n'obungi bwazo mwana wattu obuli mu kusiiba. Allah subhanahu wa ta'ala ezo yabeera nga azerekera. Nabwe ekyo tufeeyo bwe tuba nga tusobodde okusiibako kyabbeeyi. Bw'oba tosobodde kusiiba, kale era tosubwa mpeera za kutegeeza balala, za kubajjukiza, oba oliawo bo ne babeera mu abo mwana wattu abasiiba gwe bw'obeera nga tosobodde. So ekyo ensonga gye ndagadde okubeera nga mbakubiriza okubeera nga naffe tugezaako eri abeera asobodde abeere nga azisiiba. Muddu ayinza okubuuza nti ezo ennaku za bwatteeka buli muntu abeere nga azisiiba? Si za bwatteeka, naye zitugambye tiziri mu ezo eza sunna. Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam zatalikangayo ze yasiiba ate n'azikubiriza n'okubeera nga mwana wattu zisiibibwa. Hadha al-amr. Bwe tumalirizawo ensonga omusomo gwaffe gugamba nti
أقوال وأفعال ولدت فيها أجور عظيمة waliwo ebimu ku bigambo n'ebikolwa waladati fiha ujurun azima nga biriko empeera empitirivu. Waliwo ebimu ku bigambo n'ebikolwa ng'ebigambo ebyo oba ebikolwa ebyo biriko empeera ennene eri omuntu abeera abikoze. Twagamba nti omuwali mu kitabo kino bwe tusomera yaleeta ebintu biri mu 81 twakalabako ebintu 47 olwaleero tugenda tutandikira ku namba 48 ng'omuwalimu bwe yalambika. Yagamba nti ekikolwa oba ekikolwa kino kikolwa ekya namba 48 yagamba nti ajiru al-alim, yagamba nti empeera y'omuntu aliko kyamanyi. Kkiriza nti mu Busiraamu okumanya kwa bwatteeka era buli musiraamu kakatibwako okuba ng'onoonya. Yesu waliyo okumanya nga senga abalaba bakutegedde fe abasigadde tetuvunaanwa basobola okutumalira. Gamba ng'okunaaza omufu yadde nga ffenna tukubizibwa tuyige, naye wabanga waliwo abataano abamanyi okuba nga banaaza omufu abasigadde abo batumalira ne bwe tuba nga netukoze tuyize naye nga kaba kamogo era nga tufuna musango naye nga kikubizibwa okuba nga tuyiga. Kati okumanya bwe kutyo naye waliwo ate okumanya nga kwa bwatteeka. Gamba ng'esswala ya bwatteeka ku buli musiraamu okugiyiga butya bwesaalibwa. Gamba ng'okusoma Qur'an buli musiraamu ateekeddwa okwerwanako okuvaayo nga ye mwana wattu abeere mu abo abayiga era asome Qur'an agiyige butya bweteekeddwa okubeera ng'esomebwa. So okumanya weekuli era n'akakatono k'omanyiko muganda wange teweenyooma oyinza kati nze siri seeka nze siri muwalimu abakyala siri shekkati n'ebirala n'alemererwa okubeera mu abo mwana wattu ayigiriza omwana we bisimillah n'agaana okuyigiriza omwana we edduwa eyingire mu manju n'agaana okuyigiriza mwana wattu mu mwana we edduwa y'okwebaka. Ebintu ebyo bwe biti ebitonotono bisaana okuba nga buli musiraamu abimanyi ate obiyigirize mutabani wo. Al-Fatiha mwana wattu omwana wo ave waka agende ku ssomero ng'eyo agimanyi kubanga eyo ate agenda kuyole ogenda mufunako empeera paka buli wagamba nti Allahu akbar ayingira essala n'agisoma Allah tabaraka wa taala agenda kubeera ng'akuwa obulungi nga gwe wamuyigiriza. So ate bw'oba ofunyeyo omuntu omulala n'omusomesa n'omuyigiriza obeera okoze kya bbeeyi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba omwalimu hadithi gyaleeta wano maka alayhi salatu wasalam yagamba nti inna allaha masimadala Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu wamu ne malaika ze Allah subhanahu wa ta'ala yeke nyini ne malaika ze yagamba nti wa ahla samawati wal ard nabo mwana wattu abali mu nsi n'abali mu ggulu. Wa ahla samawati wal ard n'abo abali mu nsi n'abali mu ggulu. Mu ggulu waliyo ebitonde bya Allah ebiyitibwa malayika ezitajooga Allah subhanahu wa ta'ala ezitamujeemera ezikola ebyo byokka Allah byaziragidde. Yagamba nti hatta namlata fi juhriha n'okutuusa mwana wattu n'ensanafu eziri mu binnya byazo eziri mu biyumba byazo. N'agamba nti wa hatta alhuuta n'ekyennyanja ekiri mu nnyanja mwana wattu yagamba nti la yusalluna ala muallimi nnasi alkhayra. Yagamba nti ebitonde byonna ebiri mu nsi ye kennyini Allah subhanahu wa ta'ala assa okusaasira kwe n'emirembe gye eri abo abantu abasomesa mwana wattu abantu obulungi n'ebiri mu ggulu nga malayika nazo ne zisabira abo omuntu yenna ayigiriza abantu obulungi. Subhanallah, tegeeza nti obwo obulungi bungi bw'okubirizibwa okuba nga wettanira bw'okubirizibwa okuba nga naawe ogamba nange nkoze ntya mbeeko gwensomesa mbeeko gwenjigiriza mwana wattu ekirungi obeere ng'obufuna. N'atuuka okugamba nti n'ensanafu nga ziri mu binnya byazo nazo zisabira oyo mwana wattu aliko kyayigiriza abantu. N'agamba nti n'ekyennyanja nayo kituuka ne kisabira omuntu ayigiriza mwana wattu obulungi. Kitegeeza faayo obeeko ky'oyiga ku Busiraamu ate ky'oba oyize tokikodowalira wabula gezaako okulaba nga mwana wattu okisomesa era ng'okiyigiriza abalala kituuse gye bali. Bw'aba tamanyi swala muyambeko ayiga esswala, bw'aba tamanyi dduwa ez'enjawulo ng'ogimanyi gimuyigirize. Baako ky'omuyigiriza mwana wattu abeere nga akiyiga obulungi bugenda kudda gy'oli era Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga mwana wattu abukuwa.
eyo nno ebadde namba 48 ekikolwa namba 49 yagamba nti sual Allah yagamba nti okusaba Allah subhanahu wa ta'ala shahadatu bisidqi omuntu okufa nga mwana wattu ofiira ku mazima oba okufiira mutalo lw'eddiini ng'olwanirira busiraamu bubeere waggulu obusiraamu bubeere nga bwa bbeeyi just kumusaba busabi nti ayi Allah nkusaba ompe nga nfiira mutalo lw'eddiini kuba basahaba ekyo bakyegombanga ekyo bakirulunkaniranga era yenna eyalabanga alwadde ali ku buliri ng'alaba agenda kufa naga nti ngenda okufiira wano nfiire ku buliri nga bannange bo bafiira mutalo lwa ddiini bafa nga babatta lwa busiraamu zebage ngenda kulwala musujja oba kirwadde ekinnuma Allah kwagenda okuyisiza abeere nga ntwala so idhan ibadallah abanga abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala okubeera ng'omuntu waafa ng'afiira ku mazima ng'afiira mwana wattu nga mujulizi yagamba alayhi salatu wassalam ballaghahu Allahu manazila shuhadai Allah subhanahu wa ta'ala amuteeka mu kifo kyabo bashuhada abazira abaafa nga battibwa bavunaanibwa era nga babalanga okuba nti mwana wattu basiraamu naawe Allah akikutuusaako olw'okubeera nti obadde okyegomba era obadde okisaba yagamba nti Allah akikuwa wa immata ala firashihi nawakubadde omuntu ono abadde akisaba nga Allah amutuusizzaako okufa n'afiira mwana wattu mu buliri bwe k'obeere ng'ofiiridde ku buliri bwo naye ng'obadde ojja okyegomba ekyokufiira mutalo lw'eddiini naawe okufa ng'olwanirira busiraamu twagendako enyamitanga eyo mu western mu Mbarara ne batulambuzaako omugga baguyita Riverese mulimu baganda baffe mwana wattu be baalanga be batta ne babasuulamu nga babatta olw'obusiraamu saba Allah subhanahu wa ta'ala abasaasire era abeere nga abawa obulungi bwabwe baabatiisatiisa baabakanga naye ne baguma ne baga nti embeera yonna obeetya etunaleeta bafiira Uhudi abafiira mu ntalo z'obusiraamu ez'enjawulo ne mu Uganda mwana wattu ekyo weekiri twatukawoko abamu abasobola okubanga be baalaba ne babaziika ne batulaga n'entaana zaabwe bwe bali awo bwoyiseeke mu Mbarara enyamitanga katundu bakita nyamitanga mwana wattu era waliwo n'essomero ne bayita madarasatu shuhada ku shuhadaawo we bali osobola okugenda mwana wattu n'osobola okubanga wobalaba naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abasonyiwa so okufiira mutalo lw'eddiini kimukubye ebbeeyi kati ate oba tokisobodde kituukako okisaba Allah subhanahu wa ta'ala newankubadde ofiiridde ku buliri bwo Allah subhanahu wa ta'ala ekyo nno akikutuusaako n'obalibwanga okifunye ebadde namba 49 ekikolwa namba 50 nga nakyo kiriko empeera yadde nga bakiyita naatalabika ng'ekimuli ky'endaggu tekirabika si kyangu kyakutuukako kukirabako naye omwalimu yakireeta n'agamba nti albuka min khashiyatillah omuntu okukaabako min khashiyatillah olw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala omuntu n'okulukusa ku maziga naye ng'ekikukaabya lwakutya Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti walhilsati fi sabilihi n'omuntu okukanula eriiso n'okutunula eriiso ye n'agakanula ng'aliriddawa ali mu jihad ali mutalo lwa busiraamu baganda bange ekimu ku bikolwa nga bya bbeeyi ye muntu okutuulako waatudde oba ozukuseeko kiro oba osigadde masjidi wekka n'okulukusa amaziga naye ng'ekikkaabya min khashiyatillah lwakweraliikirira nakutya Allah subhanahu wa ta'ala ojja kwewuunya edduniya mwe tuwangaalira ng'omuntu akaaba olw'omulimu gw'okuba nti gusaanyeewo omuntu akaaba olw'okuba nti omukyala we yanobye omuntu n'akaaba abavubuka wehuunya n'akaaba olw'okuba nti girlfriend yamukyaye yamuleseewo mubaamumenyewo omutima osanga omwana omuwala ng'anyiiziira yenna akulukusa amaziga akaaba kiki boyfriend we yamukyaye n'emmere ewaka kati owange bulya ku mmere sula yankyaye sina wenta ng'amaziga ge gwego omwana omusaana nga mwana wattu ekimukaabya abavubuka oba abantu abalala kikolwa kya zambi yagenze n'asiba omuyindi n'amukuba kati obetingi naye n'amuka akapula kange kale ttiimu yabaddeemu egaanye kati subhanallah ne weewuunya amaziga gaffe gava hawa amaziga gaffe agataliiko kukaaba lwakutya Allah subhanahu wa ta'ala so okaaba ng'okaaba ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala kimu ku bikolwa nga bya bbeeyi kimu ku bikolwa nga biriko empeera nga mwana wattu nnene yagamba nabbi sallallahu alayhi wasallam ku kikolwa ekyo yagamba nti ayinaani yagamba nti amaaso ga mirundi ebiri ayinaani amaaso ga mirundi ebiri yagamba nti la yamassuhuma nnaaru
tegagenda kubanga galaba ku muliro gwa Allah, tegagenda kubanga gookebwa amaaso ga mirundi ebiri. Yagamba tegajja kubeera nga gakwatibwa ku muliro gwa Allah obw'okwokebwa. N'agamba nti eriiso erisooka aynun bakati min khashiyatillah, yagamba nti eriiso eryakaaba min khashiyatillah, mwana wattu eriiso nga lyakaaba olw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. N'akulukusa amaziga nga bw'olaba hadithi nabbi sallallahu alaihi wasallam, hadithi endala emanyiddwa etusomesebwa ebbanga lyonna, gye yagamba nti sab'atu yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Allah subhanahu wa ta'ala w'abantu ba miteeko 7 Allah bagenda okuwonya, Allah bagenda okutaasa akasana pereketya akagenda kubanga kaaka yuqaalu nga mwana wattu tudina shams, enjuba egenda kubanga esembezeddwa olwaleero eyakanga eriwala, naye otulaba nti akasana nakasusse, ebbugumu nga lisusse, naye yawma alqiyama ezimu ku mbeera eziriyo kwe kubeera nti enjuba gy'olaba eyaka ng'eri mu mayiro empitirivu egenda kusembezebwa. Bw'eneesembezebwa mwana wattu tutandika okutuyana nga bwe zikala, nga buli muntu yenna mwetaavu eri ekisiikirize, naye waliyo abantu ba miteeko 7 Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okuwonya, bagenda okujja mu kasanaako bagende mu kisiikirize ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kunaku watagenda kubeera kisiikirize kyonna, naye mu bantu ab'emiteeko 7 omwo mwe muli alayhi salatu wassalam omutego gwe yagamba nti warajul, n'omuntu yenna yagamba nti warajul, n'omuntu yenna mwana wattu yabeeranga yeeyawulako, bwe yeeyawulako n'abeeranga fafadat aynaahu, n'akulukusa amaziga ge, yeeyawulako mu kweyawula okwo n'atandika okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Oyinza kujjukira zambi lyo, oyinza kujjukira kufa n'ogamba nti olunaku lugenda kukyanga banziise bandese mu kabbuli bw'omu, ngenda kutandikira wa, ngenda kubeerawo ntya. Oyinza okwogera ku muliro gwa Allah, oyinza okwogera kabbuli n'obuzito bwayo n'ebyozi ebigirimu n'obufunda bwayo nekikuleetera okukaaba ku maziga, n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akusonyiwa. Ekyo nno ne kikukaabya olw'okujjukira embeera eyo. Kati yagamba nti warajul dhakara Allahu khaliya, n'omuntu yenna eyajjukira Allah nga yeeyawuddeko. Okweyawulako emu ku mbeera y'abakkiriza, emu ku mbeera etukubirizibwa okubeera nti omusiraamu ofunayo akadde n'otula mu kasonda oba n'ozukako ekiro n'olowooza ku butya enkolaganayo ne Allah bweyimiridde, n'olowooza ku butya entanayo ddala biki byosibyemu, n'olowooza ku mazambi g'olina n'okola tawuba ku go, n'osaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga akusonyiwa. Kati omuntu yenna eyajjukira Allah subhanahu wa ta'ala khaliya nga yeeyawuddeko, yagamba alayhi salatu wassalam fafadat aynaahu, n'akulukusa amaziga ge, y'omu ku abo Allah bagenda okutaasa, bagenda okuba nga awonya akasana pereketya akagenda okuba nga mwana wattu keememula. Kati erimu ku liiso agambye amaaso 2 tegagenda kubanga galaba ku muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Eriiso erisoose agambye nti ayin lyeriiso lyonna eryakaaba bakat min khashiyatillah, eryakaaba olw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayinu, n'eriiso eryokubiri batati taharusu fi sabilillah, n'eriiso eddala eryatunula nga mwana wattu liri mu ttalo lwa ddiini, mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Obusiraamu bugenze butya mu maaso, otudde wootudde oluusi oba oyiga busiraamu, oba otudde wootudde muteteekanya eddiini busiraamu egenze etya mu maaso. Abagiyigganya tubakoze tutya tubeere nga obusiraamu ne bubeera waggulu. Basahaba ridwanullahi alaihim ajma'in y'embeera gye baalimu, ng'embeera nzibu, mbeera nga kali nga basula batunula basajja battu, naye ng'ekibasuzanga batunula kwe kubeera nti banoonya butya mwana wattu eddiini busiraamu bwegenze mu maaso. Wanahanu lyawm, naye ate ffe olwaleero bw'onoonya ebitusuza nga tutunula, omuntu asula atunula bw'agenda yingira mwaka mupya, omuntu asula nga atunula olw'okuba nti anoonya mwana wattu duniya, omuntu namusanga nga atunula lwa byabufuzi bw'abantu batunula kampeyini emisana n'ekiro, banoonya bute bw'atuuse mu buyinza nga bye bumusuza nga atunula, naye okusula ng'otunula nga wa anta ekyo kikola wa kunoonya busiraamu bubeere nga bugenda mu maaso. Kati emu ku ibada nga ya bbeeyi gy'oteekeddwa okubeera nti mwana wattu naawe otulako wootudde n'ogifuna ogisabe Allah agikuwe, kwe kukaaba ku maziga ng'okaaba kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oba ojja kulaba nabbi sallallahu alaihi wasallama yakaabanga amaziga ng'emu ku mbeera emukaabya inda qiraatul Qur'an, mu kubeera ng'asoma Qur'an, mu kubanga agisoma oba nga agiwuliriza. Ne bwe yagiwulirizanga alayhi salatu wassalam nga mwana wattu kimukaabya, ne bw'abaako aya ezasoma mu eziri mu Qur'an
nga yagisomanga alayhi salatu wassalam mutuufu n'emuzitowako n'agifumitirizako n'amalirizanga alayhi salatu wassalam akaabya amaziga. Twala ekyokulabirako hadithi ya sahaba yitibwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Lumwa mugamba alayhi salatu wassalam yamugamba nti iqra alayya alquran, yamugamba nti Abdullah yusomera mu Quran. Faqala chavagamba Abdullah nkusomere mu Quran nga Quran Allah yajissa kugwe butabwe nizo kusomera mu ya Rasulullah. Faqala alayhi salatu wassalam makawa Allah chava mugamba nti fa inni uhibbu nzigora bawano njagala nnyo netaaga nnyo an asma'a okubanga njiwulirako min ghairi ng'esomebwako ng'evaako mukama k'omuntu omulala atalinze. Sahaba kyava atandika okusoma n'asoma sura tuyitibwa Nisa. Ojasanga omusiraamu omugayavu ku Quran tamanyi bwe bagisoma, tayagala kuyiga bw'esomebwa yadde okujuuza tasobola yadde ogiwuliriza kuba walimu ku masimu ge tulina nga galiko abasomyi ab'enjawulo nga weerowooza nogati akampulirize ku ono kampulirizeko ku ono omusaala takirina naye tunuulira oyo Allah gwe yagissaako nga mu ebyo byayagala bye yeegomba kwe kuba nti agiwulirako ng'esomebwako omuntu omulala ataliye ate ng'okujuliza ibada era Allah akuwaamu omulungi olw'okubeera nti otudde w'otudde n'owuliriza Qur'ani oluwuliriza nga bw'agamba Allah subhanahu wa ta'ala wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah agamba nti Qur'ani bw'ebanga esomebwa abange musiriikirire mukakkane mugiwulirize la'allakum turhamun lwe mugenda okusaasirwa. Bw'onoonya ani atagala kusaasirwa mu ffe yaani ffenna twetaaga okusaasirwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza nti okukiza kya bbeeyi naye sahaba gwe bagamba alayhi salatu wasalamu gwe yagamba amusomeremu n'amusomera suratu Nisa wa alayhi salatu nga omubaka wa Allah alayhi salatu wassalam yasma awuliriza weyatadabbalu nga bwagoberera bwafumitiriza paka sahaba weyatwa ku aya egamba nti fakaifa idha ji'ina min kulli ummatin bishahid. Natuuka ku aya eyo nga Allah subhanahu wa ta'ala ayogerera ddala ku maka Muhammad alayhi salatu wassalam fakaifa idha ji'ina embeera egenda kubeera etya nga Allah agenda kuleeta Allah wakuleeta fakaifa idha ji'ina min kulli ummatin bishahid Allah agenda kuleeta mu buli mulembe gwonna ng'aguleetako n'omujulizi waago. Allah n'agamba nti waji'ina bika ala haula'i shahida nawe oleetebwe aya eyo ng'esonga ku ye yennyini alayhi salatu wassalam Allah ng'amugamba nti waji'ina bika nawe oleetebwe ala haula'i ku bantu bano shahida nga gwagenda obbawaako obujulizi. Sahaba agamba nti agenda okuddamu okwetegereza omaka Muhammad alayhi salatu wassalam amaaso ge agenda ogalaba nga gakulukusa amaziga nga akaaba era n'amugamba nti yabki yamugamba nti hasbuka kimala hasbuka kimala komaawo Abdullah n'abeera nga yakomaawo eyali amusomera mu Qur'an n'olabanga alayhi salatu wassalam mu byamukala mulimu Qur'an okugiwulirizaako n'okulowooza ku lunaku lw'empalaga nti neddala ngenda bbawaako obujulizi ki Allah bw'anambuuza ku bantu bano kati yeeraliikirira abantu ffe kennyini agenda tuwaako obujulizi ki naye ate mu bujulizi obusinga okubanga Allah yabulagane mu Qur'ani bw'agenda okutuwaako kwe kubeera nga alayhi salatu wassalam agenda gamba Allah nga bwatugamba waqara ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Obumu ku bujulizi bwagenda otuwaako kwe kugamba Allah nti Allah abantu bano bewantumamu abantu ba umma yange ekibiina kyange bano ebimu ku ebyo bye baakola ne bibajja ku busiraamu ne babeera nga tebawonye muliro gwa Allah kwe kubeera nga baasenguka Qur'ani eno baagifuula mahjura baagisenguka tebaagala kugisoma tebagiwuliriza tebagikola tebaagala kumanya bateekawo nnyimba bateekawo birala bivuga bateekawo masanyu gaabwe baagala firimu baagala mipiira babiwadde obudde naye yo Qur'an tebaagala kubanga bamanya. Kati alayhi salatu wassalamu ajja kubanga atuloopa idhan woobudde Qur'an kabakamoga omusiraamu okkeesa olunaku n'oluzibya nga tolina kyosomye mu Qur'an ne lukya leero n'enkya ne lukya ne wiiki so ng'olina smartphone ng'esmartphone kyakulabirako gye tuli ki ekiri very kiriya ekiri kiriya ennyo gye tuli nga mwana wattu okiraba ti yo simu buli lunaku obeerako buli lunaku ogiraba buli lunaku otakula TikTok ogenda ku WhatsApp ogenda ku Facebook ogenda yonna nayo yo Qur'ani lwaki
osana omuntu wane Qur'an ajina ne kusimu ngakweri nenga tasobola jibikula naye nga ate byala bibikula so eyo kyengera Allah kyatuwa kyo omuntu buli wabadde asobola obika kasumeyo aya 2 bwofuka bise ng'ogizaayo nobeera nga kasumeyo aya 5 bwofuka bise ng'ogizaayo okole emirimu gyo kyeza Qur'an ekutambula ne mu nsawo ogirina segeza nti Allah aba agonzezza nekyadinako okuba nti tunoonyaako birala idhani okukaabako nga tukaaba ku Allah subhanahu wa ta'ala kimu ku ebyo ebyebbeeyi era kimu ku bikolwa ebiriko mwana wattu empeera kubanga tulabye nti amaaso ga mirundi 2 tegagenda kwokebwa muli gwa Allah subhanahu wa ta'ala eriisa eryakaaba amaziga nga likaaba olw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala neddala eryakaaba mwana wattu olw'okubeera nga lisuze nga litunula mu kkubo ly'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ne hadithi ezizosemba ku kigambo ky'okukaaba sahaba aitibwa Uqbata bun Amiri radiyallahu ta'ala anhu ajje wali maka Muhammad alayhi salatu wassalam namugamba ya Rasulullah man najatu ya Rasulullah maka wa Allah kuona kuliliddawa man najatu ayagala kuona ki ku dunia awone ne bibonezo bya Allah subhanahu wa ta'ala afune jana agenda kukola atyo kuona alayhi salatu wassalam namu ebintu bisatu yamugamba nti ekisooka amsika alayka lisanaka ngati olulimi lwolaba Uqba bagala kuona bobanga ddalagala owone ku dunia owone nebibonezo bya Allah yamugamba nti fuga olulimi lwo lukuume butiribiri tolwogeza bulimba toluyisaako lugambo tomokola towaayiriza bantu wabula olulimi lwo lukuume butiribiri ekyokubiri namugamba nti waliyasaka baituka n'ennyumba ye ekugaziyire waliyasaka baituka n'ennyumba yo ekugaziyire ekyokusatu namugamba nti wabuki ala khati'atika namugamba nti okaabirangako ku mazambigo okaabiranga ku mazambigo kyensinza okwagala baganda bange amazambi getulina tugalina getukoze tugakoze tufuneyo akadde tugakabireko wakati mu kwegayirira tukubirizanga nti si kirungi gamba kwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala kubanga kati nga wano bwentudde ku kituuti wano mba nkoze eki nesigamye nebagamba nti si kyavunaanyizibwa gamba kwesigamira Allah kubanga tumwesigamidde taliiwo wabula ekituufu kwesiga Allah ngera naffe munjoweza kati omusiraamu oyo mwesiga bwaba yagamba ekigambo nkyesiga oyo ye talimba kati obwo obwesiga obwo bw'olinanga bwoga nti obulina mu muntu ate bulina kubanga bukubisibwamu nga bukulembera nnyo bw'olina eri Allah subhanahu wa ta'ala kuba Allah yatugamba alaysa Allahu bikafi abida abange Allah subhanahu wa ta'ala tekiri nti amalira abaddu be yamalira omuddu w'embeera zonna kati beera n'obwesige ekika ekyawaggulu wesige Allah subhanahu wa ta'ala nti Allah ajja kummalira Allah subhanahu wa ta'ala kinajja kinzibunusa kino Allah akisobola teri Allah kyatasobola sobeera n'obwesige n'obwesimba obw'ekika ekyawaggulu eri Allah subhanahu wa ta'ala omwalimu yagamba nti wataraka al-iktau muntu nabeeranga omuntu okuteeka obwesige bwe Allah subhanahu wa ta'ala naleka okwejjanjabisa ennejjanjabya mwana wattu ezitali ntuufu ez'okweyokya n'okubeeranga wal istilqaahu watatayur waliwo enjokyo waliwo abantu abejjanjabisa simanya okweraguza n'ebirala ebyo bwe bityo nabeeranga abireka wamu n'okusaba okusomererwa lukuya n'okusaba amakulu okiyitiriza indal haja jaiz kikkirizibwa naye okukikola nga mwana wattu okikola ng'okifudde ekyejjenjeero buli kiseera mwana wattu abwali mbakiziyiza oba obusiraamu kukigaana nabbi sallallahu alaihi wasallama hadith omwalimu gyaleeta wano ebimu ku ebyo alaihi salatu wassalam lumu bwe yatambulako alaihi salatu wassalam yagamba nti urdat alayya nabiya sallallahu alaihi wasallama al umam fi lmanami alaihi salatu wassalam yalambuzibwa hadithi mpanvu ne wano bayitako kitundu kyayo alaihi salatu wassalam yagamba mu hadithi eyo yalambuzibwa n'alabayo nabbi yalaba nga mwana wattu waliwo assawadu al azam yalaba ekintu nga kiddugavu nga kikutte nnyo amakulu nga bolaba abantu nga bangi nnyo kati baali bantu bangi yabalaba agamba nti bwe yabalaba n'alowooza be bagoberezi be ng'alambuzibwa naga nti abantu abo abamulengezeddwa naga nti oba be bange naye bamugamba nti abo si babo wabula bannabiyullahi Musa alaihi salatu wassalam kubanga nabbi alaihi salatu wassalam yagenda okusinga okuba n'abagoberezi abangi then akwata ekyokubiri ye nabiyullahi Musa
alayhi salatu wassalam. Kati bamuga nti abo sibe babo wabula tunula kenu atagenda tumeno ng'alaba abayitirivu ennyo ne bamugamba nti abo be bagoberezibwo. Bamala bamulaga alayhi salatu wassalam yagamba nti yalabayo nabbi yakoowoola ekiseera n'atafunayo ng'amaze otulaga abo abangi n'aga nti yalabayo nabbi eyakoowoola ekiseera n'afunayo abagoberezi mwana wattu basatu n'alabayo yafuna ababiri n'alabayo yafuna omu ate n'alabayo ataafuna yadde n'omu naye nga nabbi yajja mu mulembe gwe n'akoowoola abantu n'abasomesa n'abagamba abantu ne bagaana okukola ki okumukkiriza n'abeera nga yavaayo nga talina n'omu gwafunye akukkiriza. So bannabbi baafuna challenges amaanyi baafuna okusomoozebwa eri abantu. Olwaleero bwe tuba nga tubirabako naffe tulina kuba abagumiikiriza kubanga byala bila hisaabin nga tebabaliddwa bila hisaabin bayingira buyingizi nga tebabaliddwa. Ekyokubiri n'aga nti wala adhaabin yadde okubeera nga bakola ki nga babonerezebwa teri babonerezaako yadde okubabala bagenda bugenzi straight abantu ba emitweko 7,000 naawe osobola ofuna omuteeko muwogwa naawe osobola nti nange wano alayhi salatu wasallam nti bagenda kuyingira ejjana nga mwana wattu. Ebyo nno abinyumya ng'avuddeyo ekyamaze okukiraba kifuna abanyumizaako basahaba be ridwanullahi alayhim ajma'in. Wamala bagamba n'afuluma n'agenda mu maka ge. Bwe yagenda basahaba bano ne basigala mu masjidi nga bakyanyumyamu naye abaali eyo abawulira beemulugunya bagamba be baani abantu abo emiteeko egyo gyegiriwa abagenda okuyingira nga tebabonerezeddwa yadde okubalibwa baliwa. Abamu ne bagamba ndowooza be baazaalibwa mu busiraamu naye nti oba be baafidde mu talo lw'eddiini bali awo bawa ebirowoozo byabwe. Alayhi salatu wasalaamu n'abawulira n'akomawo n'abaga nti abange mu kiki kye mukaayanako kirira nti Rasulullah be baliwa. Kyava n'abagamba alayhi salatu wasalaamu yabagamba nti abo abantu yagamba nti wahum alladhina la yaktaruna yagamba nti bebo abatejjanja bisanjabiso ez'okubeera nti beeraguza wala yastalquuna yadde okubeera nga mwana wattu basaba okusomerera lukuya tumumanyi muntu wa Qur'ani mazzi ne bagasomeramu oba ogende wali seeka n'akola ki n'akusomerera. Ekikolwa ekyo tekirina mutawana kikkirizibwa naye nga waliwo obwetaavu. Mulimu omuntu alwala n'obulwadde ng'eddagala gye liri mu ddwaliro naye nga ye agamba kimu nze ndi wa lukuya subhanallah. Waliwo n'ekintu nga kirabika muntu asobola okuba n'ekiwundu wano bakiraba nti wange genda ekiwundu bakisibe naga nti eryo jinni lagale lyakitaddewo nedda. Kati okusaba lukuya kikkirizibwa mu Busiraamu wabula si kukifuula kyaki kya jjenjeero kifuula mwana wattu atokisusa wekirina okuba nga kikoma. N'agamba nti wala yatataharuna yadde okwejjanjabisa mwana wattu okwejjanjaba okwo okweyokya. N'aga nti wa ala rabbihim yatawakkalun abantu abo balina obwesige beesiga Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera zaabwe. Okwesiga Allah kitegeeza nti omuntu bw'alwala teyejjanjaba bw'alwala yejjanjabe naye akwate makubo gaki ga halaali yeewala agalimu engeri ya shiriki engeri yogatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Oli alwadde ate awoza simanya ate bino ate nagendako ewakeeyo wabula akkirizibwa okukwata amakubo agali halaali agakkirizibwa okubeera nti afuna obujjanjabe. So abo be bantu abagoomo abalina obwesige eri Allah subhanahu wa ta'ala be bamu ku abagenda okuyingira ne Allah subhanahu wa ta'ala nga tebabonerezeddwa yadde okukola ki okubalibwa obula bagenda giyingira straight. Hadith eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ajoogera omu ku basahaba mubali nga gye baali bategeddemu ejja ne Allah subhanahu wa ta'ala omu ku basahaba yayanguwa n'ayitibwa Ukasha n'amugamba nti ya Rasulullah wangu mbaka wa Allah nsabiraako nange Allah ateeke mu abo nange nsabiraako eri Allah ateeke mu abo abagenda okuyingira ejjana tebabaliddwa. N'amugamba teweeraliike naawe oli omu ku abo. Kati abaamaliriza n'omulaga nti Rasulullah nange nsabiraako n'amugamba nti sabakaka biha Ukasha yakusoose yakulembedde. Naye awo kye tuyigawo himsu sahaba okululunkana kw'abasahaba
eryokubeera nti mwana wattu baagala ejjana ya Allah n'okubeera nti mwana wattu babeera mu abo abajettanira okubeera nga bayingira ejjana eyo. naye olaba tegeera nti ogwe yagamba nti gwe nedda tagiyingire, la balina enkizo yaabwe, balina obulungi bwabwe, era birina tusuubira okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala birahmati kulw'okusaasira kwe Allah ajja kubanga abawaaki abawa ejjana. naye olaba okululunkana kwabwe kati nsabirako Allah nange anteeke mu abo. so ejjana kifo kye kimu ku ebyo ebifo mwana wattu ebyebbeeyi. ndowooza adhaani esooka eveewo tulabe bwe tugenda okukoma. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير. oluvannyuma lw'okwaziina nga tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe aqwalun wa af'alun, ebimu ku bigambo n'ebikolwa waladat fiha ujurun adhima, ebiriko empeera ennene. tubadde ku namba 51 egamba nti atawakkal ala Allah, omuntu okubanga yeesiga Allah subhanahu wa ta'ala, beera n'obwesige Allah subhanahu wa ta'ala akumala. era ne bantu Allah subhanahu wa ta'ala bayagala, inna Allah yuhibbu almutawakkilin, Allah yagala abantu abamwesiga, abalina obwesige obw'ekika ekya waggulu eri Allah tabaraka wa ta'ala. so kyavunaanyizibwa bwole tugamba okwesiga Allah tekitegeeza kwesigula, ani byawukana. waliwo atawakkal ne tawakkulu. kati okwesiga Allah n'okwesigula, eyeesigwa naga nti ndaba tulina Allah, n'ayingira ennyumba ye n'agaana okuggalawo, Allah waali akuuma. okwo kuba kweyinula. era omu ku basajja alayhi salatu wassalam eyajja n'ensolo emugamba nti ensolo yagiresa, nambuuza nti wagisibye, naga nti nze nagirekedde Allah ali mukuumi. namuga nti nedda, ensolo oyo wandibadde ogisiba, thumma tawakkal ala Allah, vajuma okuleki oteeka obwesige eri Allah subhanahu wa ta'ala. era kyekiringa n'okunoonya ssente, togaa nti Allah waali mugabirizi. kituufu Allah agabirira era agaba, naye tekitegeeza nti tuula mu nnyumba yo ogaana okukola. nedda, genda okole, Allah ajja kukola ki? Kugabirira. era example alayhi salatu wassalam gye yatuwa ng'atugamba ku kigambo ky'okwesiga Allah, yagamba nti law kuntum tatawakkaluna ala Allah, senga mwali mwesiga Allah hakka tawakkulihi, mu bwennyini bw'okumwesiga, mu butuufu bw'okumwesiga, yagamba nti lazakakum kama yarzuqu ttayr, Allah tabaraka wa ta'ala yandibadde abagabirira nga bwagabirira obuki? mwana wattu ekinyonyi. ekinyonyi ekyo n'atugamba nti tahudu khimasa, yagamba nti kikeera ku makya ng'ekisakiro kino kikalu, nga tekirina yadde ekyokulya, nga kikalu tekirina yadde, ne kigenda ne kinoonya, era nakyo kinoonya nekisanga nga wasudde ku muceera awo mwalidde emmere mukasakasaso, ne kijja ne kirondarondawo ne kirya. kyeza kikoze kitya? Kinoonyezza. naga nti wataruhu bitwana, gye buggwera olweggulo kigenda okukomawo nga mwana tukikoze eki? Nga kikkuse. kitegeeza nti nakyo kinoonya,
era kirina obusobozi nti Allah ajja kukugabirira kigenda kinoonye naawe kkiriza nti Allah ajja kukugabirira oteekewo sababu oteekewo omulimu okole Allah subhanahu wa ta'ala mwana watto mugabirizi ajja kubanga akugabirira mu suratu Talaq Allah agamba waman yatawakkal ala Allah na yenna ateeka obwesige eri Allah subhanahu wa ta'ala yenna yeesiga Allah yagamba nti fahuwa hasbu Allah amumalira kasita weesigamira Allah fa idha azamta fatawakkal ala Allah bw'oba osazeewo bw'oba okoze any decision n'osalawo okubaako kyokola kati kampase kati kankole kino kati kantandika omulimu please wokola ki teeka obwesige eri Allah subhanahu wa ta'ala alayhi salatu wassalam n'atuwaayo obu statement n'agamba nti ihlisu ala ma yanfauka ebiseera byonna fuba okulaba nga wettanira ekyo ekirimu omugaso ogudda gy'oli mu duniya yo ne ku nkomerero fuba okulaba nga wettanira ekirimu omugaso n'agamba ekyokubiri wasta'in billah oteeka obwesige eri Allah subhanahu wa ta'ala ekyobuzo naga nti wala ta'jaz to never give up togwangamu essuubi noga nti nze bigaanyi nedda please wala ta'jaz togwamu ssuubi tolemererwa topowa kkiriza nti kino nkyetaaga nkyagala era otadde obwesige eri Allah subhanahu wa ta'ala kwata amakubo agakkirizibwa ekikutuusa ku ekyo bwetulaba omuntu mu nsi waga nti oba ntya neetaaga ofuga ku mmotoka n'omusanga ng'akola misana na kiro era kiseera naga nti nja givuga ennyumba nja kugizimba kati n'ebyedduniya bwe bito bifaanana abantu babiteekako nnyo essira naye n'ebyenkomerero kkirizaga nti ejjana ya Allah njeetaaga buli kitegeeza ejjana saala nga bw'osaba Allah kola kyokola nti Allah ejjana yo njeetaaga laga nti ddala olimu abo abagyagala wala ta'jaz tolemererwa so ebyo nno bikulu omuntu okuteeka obwesige eri Allah subhanahu wa ta'ala Allah wo nobeeranga ddala omwesiga kuba omanyi nti Allah kadiru muyinza Allah musobozi alqawiyu Allah subhanahu wa ta'ala wamaani alghaniyu omugagga Allah atalina bwetaavu eriba bitonde bye agaggawaza Allah agabirira kati bw'oteesiga oyo Allah ogenda kwesiga nti ddala bw'obanga totadde bwesige bwe eri Allah nakumwesiga ani gw'ogenda okwesiga abantu baavu wala abantu baavu beetaavu nnyo Allah bw'atugamba nti antumul fuqara Allah yagamba nti abange mmwe abantu mmwe muli baavu muli beetaavu mwenna mwetaaga naga nti wallahu wal ghani naye ati Allah ye mugagga kyeza nti ffenna tulina okubanga twetaaga tuli beetaavu nnyo eri eyatutonda Allah subhanahu wa ta'ala so Allah talina bwetaavu bwonna eri bitonde bye ensonga egenda osembayo lidhiqi lwakti akadde nga bekafaanagana yagamba nti fa ajiru man mata lahu auladun sighar yagamba nti empeera yoyo Allah subhanahu wa ta'ala gwaba oba muntu oyo afiiriddwako abaana be nga bakyali bato auladun sighar baana bakyali bato mwana wa buwala mwana wa bulenzi myaka egyo emito myaka 2-3 ali awo akusanyusa otandise okuzannyako naye kubanga ebimu ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala be yatuteeka mu bifuba byaffe oba mu bwagazi bwaffe nga tubyagala mulimu mwana wattu ezzadde nga bwagamba Allah subhanahu wa ta'ala zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa Allah tabaraka wa ta'ala yawundira omwana Adamu ekyo kyakuwundirwamu teweebuuza oba kyavaawa oba wa kimanye ekyo Allah akola atya yakikutonderamu kitya ekyokuba nti olina obwagazi obutagambika eri ekitonde ekiyitibwa ekikyala wallaga nti zuyina linnasi hubbu shahawati waliwo ebintu nga Allah yabitondera mu baana Adamu nga Allah yabibawundiramu hubbu shahawati nga byabwagazi babyagala naga nti minan nisa mulimu abakyala walbanina n'abaana buli muntu yagomba ofuna ku mwana naye Allah senga aba aleese ekigezo n'akutwalako omwana wo mu myaka egy'obuto mwana wattu ogumiikirizanga agamba alayhi salatu wassalam ku nsonga eyo ma min muslim teriyo musiramu yenna yagamba nti yamuutu lahu 3 min alwaladi afiirwako abaana 3 yagamba nti lam yaberughu nga tebanna bakubanga bakula illa adkhalahu Allahu aljanna okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala abaana abo bafuuka ensonga Allah nabeeranga mwana wattu akuyingiza ejjana yagamba nti bifadli rahmatihi olw'obulungi bw'okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala iyahum Allah subhanahu wa ta'ala peyina eno gy'oyitamu Allah abagimanyi
mu bantu aba Allah subhanahu wa ta'ala byagezesa omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam yafiirwako abaana be. Abaana Allah subhanahu wa ta'ala mu abaana 7 kwaliko abalezi 3 n'abawala bameka 4 naye alayhi salatu wassalam agenda okutuuka okuva mu nsi wasigala nga waliwo omwana atya omu ayitibwa Fatima radiyallahu anha. Abasinga bonna seza ati bonna omukaaga yabaziika era bamusekereranga abayahudi abantu abaali abatakkiriza Allah abashiriku wabwa kale lengera wakikugu abaana bonna abagenze kati mulabe bamusekera bamujerega naye Allah subhanahu wa ta'ala nga amugumya naberanga mwana wattu omwana wo omuyeka ayitibwa Fatima ye yali asigaddewo naye abasigadde Allah tabaraka wa ta'ala naberanga bo yabatwala Qasimu, Ibrahimu, Ruqayya, Zainabu, Kulthum. Abamu bakulanga abawala Kulthum yakula nafumbirwa mwana wattu nafumbirwa Uthman radiyallahu anhu Allah namujjulula namwongera omulala ayitibwa yali Ruqayya nigwe yamwongera ne Allah namujjulula. Olabanga mwana wattu Allah subhanahu wa ta'ala yaberanga yafuna okusomoozebwa alayhi salatu wassalam wabula naberanga yaguma era mukufiirwako mutabani waayitibwa Ibrahim radiyallahu anhu mutabani w'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam ye mwana yekka eyali tazaalibwa Khadija radiyallahu anha naye abaana 6 bonna bazaalibwa omukyala ayitibwa Khadija radiyallahu anha maa dhalika ng'ate yamuwasa mukyala mukulu yamuwasa mukyala mukulu naye ate yamuzaalira abaana abasigadde tebazaala bakyala be alayhi salatu wassalam tebasobola kubanga bamuzaalira okujjako omukyala omulala eyazaala yamuzaalira omwana ayitibwa Ibrahim yali ayitibwa Mariyatu al-Qibti ye yazaala omwana ayitibwa Ibrahim radiyallahu anhu. ne olunaku lwe yafa alayhi salatu wassalam bamulabako nga mwana wattu akulukusa amaziga naye omugamba nti wa anta ya rasul naawe omubaka wa Allah naawe bulijjo okaaba embeera bagirabyeko ng'akulukusa amaziga olwokufuna agamba nti amaaso gano yagaa nti innal quluba tahzan yagaa nti emitima gino tegirema kubeera nga gikola ki nga ginakuwala enyiike teyinza butajja n'agamba nti wal aini tadima n'agamba naye ate amaaso gakola ki gakulukusa amaziga. Tetukuba biwoobe mu kufiirwa mtu n'atuka n'okukwata ku mutwe Katonda akubye omuggo ogumanya omuggo gwa Katonda yagamba alayhi salatu wassalam yese tuleme emitima ginakuwala n'amaziga nakulukusa ku maziga n'amaaso gakusa ku maziga naga nti wala nakuwa tetwogera okujjako ebyo Allah byasiima mu kaseera ng'ofiiriddwa okuumanga oli toyogera bigambo biyitirivu toyogera kino nakiri wabula gumiikiriza obeerenga olindira obulungi obuli eri Allah subhanahu wa ta'ala. Asbal waqti sinzira kadde kaffe nga bwe kafaanagana n'ebigambo ebyo mukkirize tubeerenga darusu yaffe tugikomya awo. Nsaba Allah tabaraka wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo atusonyiwe ensobi zitugwamu nga abatonde kyetusembezza kibadde kigamba nti empeera oba obulungi omuntu bwafuna bw'abanga afiiriddwako abaana be 3 alayhi salatu wassalam bajja bamubuuza ate afiiriddwako 2 ate afiiriddwako 3 naga nti naye afiiriddwako 4 naye so alayhi salatu wassalam mwana wattu nabeera nga alaga ekyo kimu ku ebyo ebiyinza okufuuka ensonga Allah tabaraka wa ta'ala n'akuyingiza ejjana. Wabula abaana bateekwa kubanga ddala wali obazadde mu makubo ga halaali so si byakuba nti wali oyiteeyo simanya bano omuzadde mu myaka gyaffe giri ate egy'ekivubuka oba abantu balowooza abokabo tebalina kutya Allah ngate mu Qur'ani Allah agamba nti innahum fityatu amanu bi rabbihim Allah agamba nti baali bavubuka naye amanu bi rabbihim bakkiriza omulezi waabwe Allah bwe bakkiriza Allah agamba nti wazidnahum huda Allah n'abongera obulungamu ne bongera obusiraamu naye mwatulaba bavubuka bagamba nti emyaka egyaffe nti ogimanyi gikyali gya kivubuka tulina baganda bange n'omuvubuka ati Allah ng'omusajja omukulu ne bw'alina okutyani Allah subhanahu wa ta'ala. So saba Allah atugabire okubeera nga tumutya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.